Olunaku lw'eggulo minisita w'amasanyalaze n'ebyobugagga by'omu ttaka Ruth Nankabirwa Ssentamu yategeezezza eggwanga nti gavumenti yasaze ku bisale by'amasanyalaze n'ekigendererwa eky'okwagazisa abantu okudibya okufumbisa enku. Minisita ng'aliwamu n'akulira ekitongole ki Electricity Regulatory Authority ekirondoola enkozesa y'amasanyalaze Engineer Zerina Tibarwa Waako. Olunaku lw'eggulo bategeezezza nti ne mita za yaka bannayuganda ze bakozesa za kukoma okukola ng'ennaku z'omwezi 24 mu mwezi gwa Musenene omwaka guno. Ba distributors bajja kufuba okulaba nga bakutuukako nga boba bakola ekyetaagisa mukamitako mpola mpola naye tulina obbateekako obubonero kwe munaalabira kubanga abagezigezi mu Uganda wa tekinologiya oli gye baateekawo mu mwaka 1993 akaddiye okulwanyisa bano bakazimunyu abaagala okubba era namwe munjulira nti mulabye ku bifaananyi abantu bye bayisa ne bagamba nze nsasula ssente ntono nkuweyaka. Kati bannamakolero basanyufu n'ekyo ekyasaliddwawo gavumenti okukkakkanya ku bisale by'amasanyalaze era bagamba nti kino si kyakubanguyiriza ku mirimu gyabwe kyokka wabula n'ebbeeyi y'ebyamaguzi yakukkakkana. Wano ssentebe w'abasuubuzi mu Kisenyi Hassan Tumwine era agamba nti bo tebalina buzibu na yakamita ezigenda okukyusibwa singa gavumenti eba egenda kusasulira buli kimu. Okasookedde tukaaba ku kizibu kyaffe eky'amasanyalaze naddala ffe abali mu milling industry produce generally n'abakozesa amasanyalaze mu bungi gavumenti beewulidde omulanga gwaffe neekera ku makya neega nti tubasaliddeko amasanyalaze twagala kubeebaza ne sikwebaza yenna. Wabula bano balaze okusoomoozebwa gwe basinga okusanga mu masanyalaze era basabye gavumenti okutereeza obuweereza ng'egeddiza. Nti bwe tukosebwa nga tugeze waliwo ekifudde ba service providers ab'amasanyalaze ba engineers n'abantu abalala oluusi bakyerewa ne weesanga nga ffe ng'abakozesa amasanyalaze ago oba bakasitoma nga tusanga obuzibu. Leero osobola okuteekako omutwalo n'okozesa ennaku nga oba emyezi 3 ng'ogakozesa mpola ogenda okuddamu okusasula omutwalo nga bagamba saavisi bakubanja $8 kitegeeza olina 2,000. Saavisi oyo nze kyensaba gavumenti oba ekitongole ekiri mu masanyalaze saavisi emugatte ddala ku unity abantu bategere nti unity egwera mu ssente bwe ziti. Gavumenti era erina enteekateeka y'okubunyisa amasanyalaze mu bitundu by'eggwanga byonna wabula omubaka wa Mawokota South Yusuf Nsibambi agamba nti mu biruubirirwa bya gavumenti ne mu mbalirira eriwo temulimu kyakubunyisa amasanyalaze bw'atyo n'asaba minisita w'amasanyalaze okwongera amaanyi mu nteekateeka zaabwe. Ffe abantu abamu ng'aba bulijjo abalwadde mu byalo tugezezaako otambuza layini emu oba bbiri naye tetulina busobozi butambuza amasanyalaze n'abantu bennyini tebalina busobozi wadde gabatuusa bugana okubeera n'ebifo gye gagenze olabye ddala ng'ebifo bikyuse abantu bakoze obukolero obutono ebyo tulina okuteeka ssente mu budget. Wano ababaka ba Palamenti balaze obwennyamivu olw'omuwendo gw'abantu abawerako naddala mu byalo abatalina masanyalaze okweyongera olw'ebbeeyi yago eri waggulu. Siina masanyalaze ku kyalo kwange kwensula otuuka eri yonna wansi Buzimiri eri yonna ebyalo ebisinga nga mu Kiwoko Town Council teriyo masanyalaze. Bino bye tuze nga tugamba naye ate ngoze ne kwekyo amasanyalaze bannaffe bagatunda bweru wa ggwanga. Ekigendererwa kya gavumenti kyakubunyisa amasanyalaze mu bitundu byonna era waliwo n'essuubi nti omwaka 2024 gunaatuukira ng'enkola ey'okufumbira ku nku yadibizibwa. Sulaiman Sebuggwawo, BBS Telefina. 18 zeza kaita